Kitalo nnyo omusajja bambi afiiridde mu taxi. Songa ate looya Mabilizi akyalemeddeko agamba nti Pastor Bujingo wadde amuvuma kino na kiri wa kusibira mu kooti. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kukyekumirako mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero. Sooka subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video zaffe, ate era lekawo obubakabwawo mu comment section kosa n'okunyiga akadeka notification. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda, oyinza okuba nga oli wabweru w'eggwanga, oli mu Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, oyinza okuba nga oli mu Netherlands, Canada, USA. Twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo kubanga tukizudde nti tetuyina balabi bokka mu ggwanga lyattu Uganda wabula ne mu nsi yonna tuyinayo abalabi bannayuganda baffe. Twagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Amawulire getandise nago gannaku. Omusajja wuuno bambi asangiddwa mu takisi nga afudde. Poliisi nno ekyakola okunoonyereza ku ki ekyaviiriddeko omusajja ono okuba nti no ava mu bulamu bw'ensi eno, naye nga tukitegeddeko nti omugenzi abadde ayitibwa Peter Ampangu era nga munnange asangiddwa mu takisi olunaku olwaleero ng'afudde. Takisi gy'abaddemu oba gy'afiiriddemu eri UAU 859 ero ye takisi omuntu ono gyasangiddwamu ng'afudde. Okusinziira ku mumyuka w'omwogezi wa poliisi tuba twogera ku Luke Owesigire, ategeezezza nti nno takisi eno ebadde eva Katooke bwayise ng'edda mu kibuga era munnange bagambye nti nno takisi wetuuse awo ennakivubo bakulu ba takisi ne bagezaako okuzuukusa omwami ono abeere nti nno asasula ssente ezamuleese. Bagenza okukizuula nti ono ate yavudde dda mu bulamu bw'ensi eno. Bwe bityo nno webiri, naye okusinziira ku Luke Wesigire ategeezezza nti nno omugenzi asangiddwako nga ku liiso lye lizimbye, ekitegeeza nti nno yandibanga bamukubye oba ng'alina ekintu ekyamu akoonye. Bwekityo nno bwe kiri, naye nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okuba nti nno ekola omulimu gwayo. Era munnange tukitegeddeko nti driver wa takisi eno kwossa n'omuyambi bwe nga driver bamuyita John Semwogerere ate omuyambi bwe nga badde ayitibwa Bruno Mawejje bakwatiddwa basobole okuyambako poliisi mu kukola okunoonyereza. Bwe bityo nno mukwano webiri, amawulire ago si malungi. Mu mawulire amalala agatali malungi, mukyala we yali omubaka wa Nakawa division tubatwogera ku Michael Kabaziguluka bambi yafudde. Ono nno abadde ayitibwa oba mukyala we abadde ayitibwa Rosemary Ayebale era ng'abadde awereza ddala emyaka 43. Yafudde olunaku olwaleero obudde nga bukya era nga munnange amawulire gano gateekeddwayo Honorable Michael Kabaziguluka. Ono no yaliko mu palamenti okuva 2016 paka 2021 era nga yagira ku kaadi eya FDC oba Forum for Democratic Change. Bwe bityo nno bwe biri, naye kigambibwa nti mukyala we bambi abadde atawanyizibwa obulwadde obwa sukaali. Bwe bityo bwe biri era nga abadde mu ddwaliro Nakasero Hospital okusinziira ku Michael Kabaziguluka. Ono nalese abaana babadde babiri. Atwongera okubeera nga tusabira Honorable Michael Kabaziguluka bambi asobole okuba nti naguma n'abaana bano abato balese basobole okubeera nti no baguma. N'olwekyo tubateeke mu ssaala, amawulire gano si malungi. Eyo nga tuvuddeyo looya Mabilizi munnanga avuddeyo n'agamba nti Omusumba Rosias Bujingo byonna byali mu kumuyita tebigenda kubeera nga bimujja ku mulamwa. Jjukira olunaku olw'eggulo twakuwadde vidiyo nga Pastor Rosias Bujingo ayogera ku Mabilizi ng'alinga atamumanyi munnange ng'alina erinnya lye ettuufu talimanyi, naye okusinziira ku looya Mabilizi agambye nti bino tebigenda kubeera nga bimujja ku mulamwa
Pastor Rosias Bujingo alina okugenda mu kkooti abeere nti n'atandika okwewozaako kubanga ekintu kye yakola tekyali kirungi, yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ate era ono yagambye nti nno alina n'okujja ne Susan Makula alina okujja abeere nti nno yeewozaako. Okusinziira ku lawyer Mabilizi bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza katubeere nga tumukuwa obeere nti nno mukwano omwewulirirako. In a case about Bujingo abusing, I said he has his freedom of speech. Let him exercise it the way he wants it. I have my freedom to open up a case against him. I opened up a case against him. It is pending. It will come up on 21st. So no matter byavuma simanyi mvumyechi ateka akati oyo mu mabizi, it doesn't matter. Byonna byogere. It doesn't matter. Kimbabuza bwa government ndi mabizi kati siriwo ndi mbizi. So omuleka nayogera na outbusting ali mu mbeera nzibu nnyo tabitegeera. Yabala bubi nti yalowooza nti ajja genda akola okwanjula bigwerawo. So kati kyamukutte kati alajana akimanya emyaka 5 naye bw'obulya saboni amaana akkiriza alina bwe yagala naluga nti zino embizzi bw'otaba mugumu zikutwala. So akimanya embizzi zimutwala. So it doesn't matter ani akutwala, but point is waliwo kesi eri mu court. So we cannot waste more time. Bujingo yanvumi avume. It does. Jajja yagamba nga ekifumba kimenye gumba. Ekifumba kimenye gumba, ekifumba tekimenya gumba. Ekifumba tekyajjewo summons zimuyita. Ekifumba tekyajjewo crimes ya committing. Ekifumba tekyajjewo requirement ya video je yaliko. So we won't waste time. We will not waste more time. Into yagambye eki. Yagambye Mabilizi simanyi mabizi. Doesn't matter. Ne bwayogera ki. Question is, are we moving? Ebintu bitambula bitukola. Period. Because abamati amusajja akuyise embizi kati yampise embizi kati ndi mbizi. Sitambula. Siri muntu sogera namwe nabadde embizi. But two, tebikola makulu wansonga. Embizi yo nga pigi yennyini nga bwe yajogedde. Singa ejja nekulabiriza ngolaga jayidde bibo n'emulya n'emutta. Kati ne bw'ogivuma nti era embizi eno embizi mbi era embizi mbi nnyo oba kyazzaaki yeba yamulidde. So Bujingo already ali cornered nagaye mbagambye nti awedde omulamuzi yakonfaminze emisango gye gyonna esatu. So ali mu dire stress, ali mu mbeera nzibu. So tulina omusaasira abo olaba ng'olusa akola outburst. Muzireke, that's his freedom. Ayogere avemu empewo naye kakavemu ku mpewo. I think after trying everything nalabanga tebijja soboka. Trying everything nalaba mabisajja mu compromising biki so. That's not bibina yayogedde si big deal, yayogedde ebintu bingi, abuuza mukazi wange, abuuza biki n'agamba no wabira kitawo no wabira kabaka no wabira buli omu nti yes awakitwala akitegedde agenda akitegeera. Tolaba mbuuka biswa ate enkulukuku ate enkulukuku. So agenda akitegera. So mwembazemu abagamba nti Bujingo yakuvumye. Yes yanvumye nvumwa it's normal okunvuma, it's normal okwogera kyonna. You can even call me stupid, you can even call me a pig, but that does not take away the fact. Tekijjawo mazima galiwo omusango gye guli uli mu kooti, obujulizi bwa tuli mu kubukuŋŋaanya, obujulizi bwaleeteddwa n'ebiringa ebyo okitegeera. Kati kansooka enziremu ono, but counsel, how comes we are discussing the case that is before the court on social media. Now, no law prohibits citizens from discussing a case which is in court. And I repeat, no law. Instead, our laws, and by those laws I mean the Constitution, and I think I should open it here for Yunji Basomeri, support. The Constitution supports people talking about cases pending in courts of law. And yes, line eyo ekisooka eri mu article 1 ya Constitution. Because article 1 ya Constitution ekugamba nti you are the sovereign. Sovereignty eri mu bantu banna Uganda. Kakati toyinza tugamba nti sovereignty eri mu banna Uganda ate tebasobola kujja. Eyo nga tubuleyo mukwano bwino yakyayikanga mazzi
oluvannyuma lwa KULUTHUM Muzaata okuvaayo n'atulaga omwagalwa we gwe yazizza mu kifo kya Sheikh Nur Muzaata. Jjukira nti KULUTHUM yavuddeyo n'agamba nti abamwogerera busimanya yanguye nti nedda abadde agumiikiriza kubanga okuva omugenzi we yava mu bulamu bw'ensi eno yali akyali mu kunyiga biwundu. Era olunaku olw'eggulo yategeezezza nti kati ebiwundu yamaze okubinyiga y'ensonga lwaki yafunye omuntu nga ddala asobola okudda mu bigere bya Sheikh Nur Muzaata. Kakati nno munnange waliyo avuddeyo n'alyoka agamba nti nga ye Haji Ntale n'alyoka agamba nti KULUTHUM Muzaata alimba Sheikh Umalunga yakafa era munnange yagwirawo mukwano era n'agamba abadde taagala muntu mulala yenna abadde ayagala ye. Twogera ku Haji Ntale bw'atyo bw'avuddeyo n'abaako obubaka bwawa n'agamba naye amusabira mikisa omusajja gwe yafunye ddala abeere nga ye mutuufu aleme kumuyisa bubi bw'atyo bw'avuddeyo. Jjukira nti abaagalana na bano tubadde tukyali ku mwami wa KULUTHUM gwe yafunye ng'omukyala ali mu mubanja obukadde 2 ate munnange kati noono naye avuddeyo omwami ayitibwa Haji Ntale n'agamba nti munnange tubadde mu mukwano ne KULUTHUM bw'atyo bwe yavuddeyo n'abanga ategeeza. Lwaki tetumukuwa mukwano n'obeera nti no omwewulirirako? KULUTHUM ne famire ye enkola tebadde ya bulungamu, bakozesezza obuyaaye ate nze kye nali sibasuubiriza namu, naye KULUTHUM nja kumusabira mirembe, omuntu gwatutte abeere nga anajjayo ekitiibwa kya Seeka. KULUTHUM twakkiriziganya nti tukuume ekitiibwa kya Seeka era tageza n'alimba abantu nti KULUTHUM tabadde na muntu. KULUTHUM abadde ayina omuntu okumala omwaka gumu n'ekitundu okuva Seeka lwe yafa emyezi 2. KULUTHUM abadde ayina omuntu gw'abadde ayagala nga ye Haji Ntale yenze. Era ekyasinze okubeera nti KULUTHUM kimuleetera okugaana okugumiikiriza, namusabye okwongera okumwetegereza omwaka omulala mulamba, n'alaba nga tekijja kumukolera. Ekyokusatu, KULUTHUM ayagala byapa by'amayumba. Nze ate ennyumba ne musajja musuubuzi ne musajja businessman bye tebamala gabigaba, ndowooza byamutendewalizza, tusaba gwe yafunye abimuwe. Natuukako mu bakadde eyo yennyini gye bakyaliza omwami oyo. Abakadde abazadde muveemu ebintu by'ekiyaaye, abaana muleme bafuula bizinensi. Awakaawo natuukawo wennyini emagere w'oyo Ibura mukoddomiwa Sebunya, era n'atwaniriza mu bitiibwa bulungi. Emyezi nga 6 emabega. Yes, emyezi 6 emabega nga Seeka yakamala okufa, ne tugendayo ne tukkiriziganya bye twakkiriziganya. Ne tuvaayo ne tutwala ne sukaali ne bamunywa ng'era bwe mwalabye omukolo bwe gwabadde n'ogwaffe bwe gwali. Naye tubadde tetunaba kuwoowebwa. KULUTHUM abadde obulamu bwe bwonna okuva emyezi naawe namukwanira taddangamu kunywa ku mafuta ga motoka. Nina petrol station awo, motoka zibadde zinywa 3 buli wiiki. Toyinza ate kuddira mukazi muwoowe ate n'otandika okuddamu okumuwa ebintu. Awo tubeera nga tujja kubeera nga tuli mu bintu eby'ekiyaayeeyaaye. Iye byonna byayogedde ndibyogedde naye ajjo erinnya ly'omwana wange amwaki kubanga omwana wange taata we yaleka amukoleredde ebirabirira omwana we weebiri wadde yavaawo aleke okweyogerako by'ataakola. Oyo omwami ntegoolaba okuba omwami wange we yafa mbadde buli muntu ng'ayagala muwa omukisa. Yajja ng'agamba ayagala kuteeka sente mu foundation yange kuba nze nyamba girl child. Nga n'abasajja balibadde bajjajja tulamba yagala kuteekamu ssente ez'okuyamba abaana abawala ogenda gamba njagala kuwasa leeta bakuwa naye nga mbadde nkyanoonya omwami oyo anjaamu kati Mwami Ntale si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala kubanga otunuulira Mwami Ntale n'omwami wange engineer Sheikh Akram the Mysteries tuyinza ku Ntale. Ntale amusinga myaka na bumpi wangi amusinga myaka na bumpi. Kati alekerawo okuddaawo ogenda mu mawulire yeeyogerako bino biri kituufu ennyumba yagimpa yefungulira kalina eri awo omutundu naye nze mbadde sinoonya kalina kuba nange kenyini nsobola okwerera kalina
mbadde nnoonya omwami anaasanyusa amaaso gange ate abeere mulungi gye ndi ne ku assurance kati Akram ansanyusiza mu maaso gange katulinde ate abeere mulungi gye ndi ku dunia ne ku assurance ne at least a first impression yafunye 100% omukisa tiyagufunye tiyali grade yange era yeewummuze abeere mu maka ge atereere yakyala emagere n'ogaana okuwoowa oyagala kyapa nimbalekirawo okwenyumya afunye ezi video nabiki whatever ze nkugambye nti oyo omwami yatekamu application like other men did but akalulu tekamukutte si ekilasi y'omwami gwe mbadde njagala sente mmeka zabadde anteekamu ekisooka taddamu okwewayiriza ebigambo nti yakwata ku school fees z'omwana wange omwana wange ebimulabirira taata we yabirekawo era nabirwanirira nembifuna obwo obusente bwayogerako obusente ki akayumba keyangulyako kalina yesi yakagwaneze nali sikaagala olw'ensonga si ekilasi yange nze namugasigaze omukwano kasita oli musiraamu but you're not the level of husband I would love to be bintu bibadde bikolwa abangi babadde baweereza n'ebintu awo nosanga ebintu nga biri awo ngerobuza bino ebivudde luddawa mwate simanya waliwo eyaweereza ebintu kati ebyayogera ebintu bya China kitonyi Bwete wetambudde badde mulabe mulungi webale kwekumira ku News Park channel tubera kwa ntino subscribinga ku YouTube channel yaffe likinga video zaffe leka obubakabwe mu comment section tukwagaliza omwaka ogwa 2022 omulungi mukwano era tukwebaza olw'okuba ntino otugoberedde omwaka guno gwonna ate yongera okutambula naffe mu mwaka gwa 2022 tukusuubiza nti tujagenda mu maaso n'okuba ntino tukuwa amawulire agakagwawo amawulire agakakasiddwa kwegamba otambule ngomanye ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda beera bulungi wera batwagala okubuzaako ku tina webale kubeerako webale kulaba mawulire gaffe